Amina. Nalubega Kamida yeye amemitwalo 10 Farida Kamida nalubega Kamida byaka kula agenze nali nsalanze. Amina nakati osala kati kuno kwe kusala okulungi kuno kati osala nga twali kwa kuliso tusoka kunonya amazzi tusoka kola ki olugira ngo wanika mikono go mbuli yacho yagala kati osala nga birongo osemu. Amina akulwanidde wali wasasula ke 10 olese alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Badi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abaddawa TV Uganda mu kaseera kano olunaku luno lwennyini olw'Sunday tuli mu research desk okuba nti tulaba Muganda waffe ate nga pastor mukulu nnyo mu ggwanga olw'ebigambo bye baleeta okuba nti bavuluga obusiraamu ate nga obusiraamu bulina ensomesa entuufu yennyini naye nga ate bo tukakasa bulungi nti n'amateeka gennyini agagoberera eddiini yaabwe tebagalina. Mu kaseera ak'okubeera nti kituufu tukoowoola abantu Yeddawa TV gwe mulamwa gwayo okulaba nti abantu banywerere ku busiraamu, tubanyweza mu busiraamu ate ne tubakoowoola okuba nti bayingira obusiraamu. Mu kaseera k'okubeera nga tubakakasa nti muyingire obusiraamu mu bugweremu kwe kulaba ate nga baganda baffe ekituufu bagenda mu bapasita okulaba nti banoonya emikisa, banoonya kino, banoonya kiri. Pasita kwe kuba nti aleese ebintu ebifanaganako bwe bityo olw'omukyala Kamide yagenda ewuwe ekituufu ate nga yamaana kusasulayo kasente n'amukakasa nti kwe kusaala okutuufu okukuba nti tolina amazzi tofuna wudhu. Naye kirungi ndi ne ba sheikh mu studio bagenda kuba bakanya ebintu twetegereze bulungi tufolowinge kyeyalinga ne munno tubeere ng'asobola okuba ng'afunako ku package seka gy'abaleetedde olw'abasumba abanene mu ggwanga okuba nti bo balaba okukakanya obusiraamu n'okuvuluga kyekiteekeddwa. Naye ate munnaye kyewunyisa ffe tubeera mu mizikiti gyaffe tetubafanako bwe tuba tufokasinze kusomesa ddiini yaffe tufokasinga abantu kubasomesa ddiini yaffe nga kyekituufu tetubafokasinga nako. So ku saidi ero nine Sheikh Idi ate ku saidi ero nine Sheikh Baguma twagala okulanga babatolere ku salaamu tutandikire ku musumba oyo yennyini watandikidde insha Allah taala. Sheikh Idi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nga bulijjo Haitham Lubega Eid mu studios za Dawa TV nga tujja okulambulula ku mbeera y'ebitabo omuntu ategeere wawaagwa awatuufu. Olunaku lwa Sunday tubeerawo wano inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenda ku Dawa TV research desk nga program bweri tugamba nti tuguse ne program feno research desk nga bulijjo nga tutunuulira ensonga mu ngeri y'enjawulo olw'ensonga nti ffe tetuwalampa tetuvoola tetujolonga tetukakkanya wabula byawandiikibwa. N'olwekyo olwaleero neera bwetyo bwe tuguse tugamba nti mwanguyanguweeko kilasi yeetandise musharinge mulaikinge musubscribinge mufollowinge byonna mbikole empeera zijja kudda gye muli inshallah taala. Beebo abawalimu abali mu studio nga bulijjo era batero batuusaako program mu kubajjukizaamu akatono ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa twayingidde Rajabu omwaka 1444 leero yaumul ahadi lunaku lwa lusandika wiiki olunaku olusooka mu wiiki. So tobuzaabuzibwa mu mbala yaffe y'ekisiraamu ate abasiraamu tubakuutira nnyo nti embala y'edduniya eno gye tuliko Qur'ani webeegamba nti Isa bin Maryam wama qataluhu wama salabuhu tebamuta tebakola ki tebamukomerera kate babanga tebamukomera ate kalenda yaabwe etandika mu mbeera ya kubeera nti yazuukira kalenda yaabwe weekola ki wetandikira. Mbakubiriza okubanga tugoberera kalenda y'obusiraamu twayingidde Rajabu tugenda mu Shaaban otuva mu Shaaban Ramadhan weteeketeke muneteekateeka esinga obulungi ate naba kumalayo nnaku kuliwa tukkirizibwa kusiiba mwezi gwa Ramadhan nga tumaze kujjuza mwezi gwakola gutya. So mu programu yennyini Sheikh Idi akombadde nkayisaawo kujukiza abantu baffe ennaku tulabe nga tutandika. Pastor agamba okusaba kuli kwennyini oba okusaba kuli okutalina wudhu Kamida kwe yagenda mu church kwe kusaba okutuufu okubeera nti mutuufu tofunye wudhu n'ogenda n'osaba. Naye tugenda kulambula bingiko seeka kubanga ekituufu topic eyo ngazi naliko mu motoka nga zijja n'omusumba omu naye nga tebaawula yagamba nti kati oyingidde emmotoka kati tomaze funa wudhu n'olyoka osaba ng'oyingira mmotoka kuba nayingira nagamba nti bisimillah n'ensoma edduwa eyingire emmotoka naganga tomaze kufuna wudhu. Ebintu byonna twagala tubirambula insha Allah taala mu kanyumiro kano nga chances
waliwo wakati w'okusaba ffe abasiraamu tukirizibwa okusaba nga tulina wudhu oba tukirizibwa okusala kyeki okusaba kyeki inshallah batulaba tubeere nga tusheyalinga ne bannaffe balabe nga bakola ki bafunamu inshallah. Sheikh Idi tutandikire wenyini awo. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim sallallahu alaihi wasallam. Allah tumwebaza eyatufuula abasiraamu kyabbeeyi bantu bangi bagenda kuva ku mwaliro gw'ensi oba abamu baavaako nga tebasiramuse. Obusiraamu buno bwolaba kyengera kuva wa Allah era nga Allah bw'abanga akwagaliza ekyengera omwebazangako. Abantu bangi ojja balaba nga basomye balina ebyobugagga ensi ebakungiriza nti babbeeyi naye nga Allah akyabamye ekyengera ky'obusiraamu. Obusiraamu kyengera point gy'osoose nayo nkulu ey'okujjukiza baganda baffe nti ennaku z'omwezi leero 2 tugenda kuyingira kusiiba insha Allah. Tusaba Allah atuseeyo. Amina ya rabbi. Abalyamu mu Ramadhani ewedde bajjuze naddala nje kigenda nnyo okusaidia abamaama bw'obanga walyamu sooka ojjuze Ramadhani etuuse. Point eyo lwaki nkulu nnyo teri yabala nnaku za njuba buli abala nnaku za mwezi kati olwalira ennaku z'omwezi 2 era okumanya nga kye kituufu ekawungezaawo ku magaribi kusaawa emu awo ojja kutunulako sayidi eno enjuba gyegwira ojja kulabayo omwezi ngera gwa nnaku 2 kubanga tubala ennaku z'omwezi 2 teri yabala za njuba tutambula nnaku za mwezi tubala nnaku za mwezi nawe ojja kulabira ddala ng'ogwaka ku ggulu gwa nnaku mmeka 2 so si 13 nga kakati ewammwe mugamba nti leero 14 naye nawe bw'otunula ku ggulu okwo kuliko omwezi nga gwa 14 gwakaako ennaku nga 14 ekyanneewunyisa seeka nga tugenda mu maaso twali ku lusooka nali nva luweereyo obudde bwali bumpiseeko naye nga ndaba baserebuleti nga bakuba ebitiya gaasi naye ngaomwezi gye guli gwaka aye nga bagamba enkya lumu bayingidde omwaka leero 1 Januari. Amanya ensobi gye baakola baava ku bubumbwa bw'obusiraamu. Buli lwova ku bubumbwa bw'obusiraamu oteekwa okukola ensobi ate gwe n'olabanga akola ekituufu kati nga eyo nvuddeyo nenyingirako ew'omusumba bugingo yennyini. Musumba bugingo tatutawaanya. Musumba bugingo totutawaanya. Oli wa ddembe omuntu okumutuuma ekyo kyali kyonna oba mulokole n'omuyita Kamida kubanga ffe tetulina bujulizi bukakasa nti oyo musiraamu. Ate era bw'abanga musiraamu tetulina bujulizi bukakasa nti yasoma ku busiraamu. Byanjawulo. Omuntu abeera musiraamu naye nga n'amaka gaakuliddemu tebasaala nabo tebasoma ddiini naye tebamusomesezza ddiini kati omusuubira kukola ki? Nga talinaako knowledge ku ddiini. Talina kyamanyi nga ne bw'omugamba ndisomera amatahiyaatu nga tagimanyi. Kati nga oli apalapase w'ekkanisa ng'ateekeddwa gera. Kati nga bw'anaabulira mmwe aboogera ebigambo ebingi ennyo okitegedde ng'ateekwa kujoyininga bujoyinizi lwaki? Aye yasooka okukka mu Qur'ani egamba nti ikra asoma. Kati obusiraamu bwakusoma busomi okitegedde bwakusoma si kigaali kyakubuukira. Si kigaali kyakubuukira. Era bangi kamugambe n'omugamba ng'akyakungiriza Kamida bangi bavudde mu busiraamu naye nga tebabusomye. N'omugamba okwaziina tasobola kuyiga. Tasobola na kwaziina talinayo na dhikiri gy'amanyi mu busiraamu. Buba bujja mu ekyokubiri waliwo n'okuzza engulu kyakinga egudde ekyo nakyo tokibuusa maaso omuntu omutuume ekyo kyatali omutuume n'amannya g'obusiraamu. Abantu bazze beetuuma amannya g'obusiraamu mu nsi yonna nga sina basiraamu okitegedde. Abalala bagateeka kasaawulya pronunciation yaalyo yesebo kakati ekigambo kyayogeddeko nti ekyokusaala kono kwe kusaala okulongooseemu ebyo mu ddiini tebibeeramu. Nage kwe kutuufu. Eno si constitution za nsi nti eno ya Kenya katugikyuseemu bwe tuti kuno kwe kusaala okulongooseemu. Constitution ez'edduniya omuntu atuula wansi naga nti kana akawairo tukakyuseemu. Ffe bwe tubeera mu muzigiti eno ewaffe kwoba imaamu ngo esaudi omazeeyo emyaka 5 toyinza tugamba nti bannayi tusale ku swala.
tusale swala 3 emyaka gyonna tubadde tusala swala 5 kati gwe tugamba nti kuno kwe kusala okulongoseemu nga tukubuuza obijjawa ekyokubiri pasita Bugingo naye kino kanki mugambe mu Bayibuli mwennyene mwagamba nti asinziza Katonda temulimu na layini n'emu nga Katonda gwagamba nti amusinze nga nti nsinza oba kyenjogerako kitegeera kansooke nkusomere kwano mu aya ya Qur'an wano surati Twaha bakawulire nti nga Katonda gwayogerako mu Bayibuli kuba gwagamba tayogera ku Katonda na nyini ggulu na yatonda ggulu na ayogera ku Yesu ayogera ku Yesu kumange gaba bagamba okusinza kankoye ekyokulabirako omuntu akole ki ebirowoozo kijja mu Qur'an naam tegereka bulungi surati Twaha nja kutandikira ku aya ndowooza ya 13 Allah agamba aya 13 surati Twaha ebeera ya 20 ngenda ku aya ya 14 Allah yagamba ba'da billahi minash shaitani rajim nagamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri fa'budni munsinze Bayibuli temuli mulaini yegamba nti munsinze nga Yesu yagamba kabe nziramu temuli mulaini yonna nga Katonda agamba nti munsinze teri fa'buduni munsinze kati ono bwana amugamba nti kuno kwe kusala okulongoseemu aba ategeeza nti kuno kwe kusinza okutuufu nga tumugamba nti bino bijjawa kubanga bwe tubanga twayogedde ku kusinza ye kennyini bw'agamba nti tokyalina buvunaanyizibwa kugenda kunoonya mazzi wanika buwanisi mikono okole ki wanika emikono gyo ofune kyoyagala era njukidde neno aya yagala tugamba nti gwe bwoba ogenda mu kyaki ddala njukidde neno aya Allah yakola endagaano n'abaana Adamu aga alamu ahadi ilaikum ya bani Adamu alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa an'ibuduni hadha siratul mustaqim okitegedde naye mu Bayibuli tolinawo kisanga bunnawo kati wala yafeeririddawa abantu bano tubeewunya okugamba mbu bo tebaagala mazzi oyagala tugamba nti pasita nze sinaleeta nabyagwandiikibwa just njagala omuntu kumubikkula oyagala kuŋŋamba nti pasita kati saawa eno olwaleero Sande bw'ovudde ewakaawo mu buliri oyambadde bwamaze suuti nayingira kyaki n'ogenda mu saavisi ati agambe mbu tewakyali tebiriimu kunoonya mazzi oyingira buyingizi n'owandika buwanisi mukono bwoti nzeseka kansooke enkomekaawo Sheikh Haitham bwatyo asoose kubasika birowoozo tukomyewo ku programu inshallah taala programu etambule bwetyo pastor agambye nti yene nsinza entuufu oba ensinza ennungi okubeera nti mbutuufu tewali mazzi togenda kukola teliko obukwakulizo just kuwanika buwanisi mikono n'okola ki n'osaba Sheikh Bagu tufune ku byawandiikibwa inshallah taala pastor byayogera bituufu ddala kakati ekisookera ddala bannaye abatulaba ku Dawa TV nga bwe tubagambye nti ffe tuli baluŋŋamya naam gwali eyo ng'otulaba pasita tetwagala kugamba nti tumuwalampa wabula tumuwabula wano kuluŋŋamya tumuwabula yeyawalampye naffe katuwabule tumuluŋŋamye ekisookera ddala olwo ebintu bisatu waliwo okusinza waliwo okusaba waliwo n'okutendereza oba tegerekese byanjawulo seeka okusinza kwe kugenda mu masjidi n'ovunnama n'okutama n'osinza then okusaba maliriza esswalayo n'owanika emikono ayi Allah mpa kino ate okutendereza subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah wala yes byonna tubikola naye bano bo bakolako kimu kusaba tugenda kusaba era bw'obuuza omuntu agamba tugenda kukola ki tugenda kusaba kakati ffe olw'enteekateeka n'omutonzi waffe gye yatuwa n'ababaka be bonna be yatuma kubanga baasinza naye mu nsinza mulimu emitendera mu nsinza mwe muli ekyamazzi kyakubya engwala ye nga ye okulowooza kwe
temuli mu kyakuwanika mbuwanika buwanisi mikono bwoti okitegeera kati segments ziringanya ne mu bufunze katandikire ku kyamazzi kubanga akyogedde nga abalata n'okubala kyamazzi kigenda mu nsinza yes kigenda mu nsinza kigenda mu nsinza otemyeyo mirundi esatu okusinza okutendereza n'okusaba okutendereza Allah okusinza n'okutendereza Allah n'okumusaba kakati tuli kusinza kubanga yamugambye nti tuwanika mikono mukono kwe kusaba okutuufu kubanga agambye omukazi agambye nze nali nsaala nze namugamba tena wano osaala kakati awo wagenze mu kyaki teri kusaala teri kusinza agenze kutendereza ate n'okusaba tebasaba Katonda basaba Yesu webale nnyo kakati ye vulugu ali awo katika tutandikire ku kyamazi tewaliwo seeka mukkiriza yenna mu bitabo byonna akkirizibwa kugenda mu kifo kye bayita nti kitukuvu nga si mutukuvu n'obutukuvu si butukuvu bwa mubiri bwa mwoyo butukuvu bwa mubiri na mwoyo kubanga tufuna uzu seeka singa ngenda nenfune pipa eswala ng'etuuse edrum kale nga mpanvu bweti nengenda nenjenyikamu nemalamu eddakiika nga 2 nenvaamu bwenzija nensaala eswala etuuka tatuuka kubanga mba sifunye uzu kitegeeza nti waliwo emitendera bannabbi bonna baabikola waliwo enkola bannabbi bonna baabikola era amateeka gajje gye bali nga kyekyo kye balina okukola bano kye batakola awe twagala musumba abenga abibu awe twagala wabategeera kakati tutandikire seka mbikulire Qur'an tulabe Qur'an sura ya 5 suratul Maida aya ya 6 Qur'an yawandika sura ya 5 suratul Maida yes aya ya 6 insha Allah taala Allah gamba bati ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq soma aya yunoji mariyo amakuru gayo abange mu abakkiriza yes bwe mubanga muyimiridde okugenda eri okusaala munaaze mu maaso gammwe n'emikono gyammwe okutuusa ku nkokola era musiige ku mitwe gyammwe amazzi n'ebigere byammwe mubinaaze okutuusa ku bukongovvule bwe mubanga mulabaganye ne bakyala bammwe janaba nga mulina janaba mwetukuzenga munaabe omubiri gwonna bwe mubanga muli balwadde obanga muli mu lugendo abatambuze oba azza omu mu mmwe ng'ava okukyama obanga musisinkanyiza omubiri gwammwe n'ogw'omukyala ne mutafuna amazzi olwo mugenderere okukozesa ettaka eddungi ettukuvu musiige mu maaso gammwe ne ku mikono gyammwe nalyo tayagala Katonda kubassaako buzito bwonna naye ayagala kubatukuza walakin yuridu litahhirakum nam alyoke ajjuze ekyengera kye kummwe oba olyawo ne mwebaza kati sekaali n'abatulaba ku Dawa TV eno nteekateeka nti omuntu bw'agenda okusinza Allah ateeka okubeera omutukuvu mu aya eno ne mujjamu ne janaba mu aya eno ne mujjamu n'okubeera nti obadde toyina mazzi okozesa ettaka ettukuvu oba ntegerekese bulungi eno nteekateeka ya kusinza tetuli kukusaba yadde kutendereza no program ya Allah yajatuwa yes nze sijja kudda ku byakamida seka bikonyeeko ayizo kubanga sina musiramu oba ayizo kubanga musiramu takoze eki teyabusoma obanga tabumanyi obanga wakulidde kyekyo kyakoze atya kyali nekyenjagaddemu kyekino okulungamya nti eno nteekateeka ya kusinza 1 oteekwa okubeera n'amazzi neweetukuza ekyokubiri bw'obanga toyina amazzi nga tegaliiwo okozese enfuufu eryo teeka lyani lya Allah mu bitabo byonna mu ebiri naye ng'eno enkola y'abannabbi bonna kati pasita gy'atayagala kugoberera oba ofunye bulungi waliwo era n'abasiraamu ababuusabuusa nti kati aya eyo ebaddemu ebintu bibiri ebaddemu bisatu wa in kuntum junuba fatahharu obanga oyina janaba fatahharu yes kati waliwo ababuusabuusa ti janaba eno nga ndi mujinibu nsobola okugenda nga nvudde ne mukyala wange mutuufu twasuze mukikola nenkuba kubita amamu amazzi bwe gaba nga tegaliiwo amazzi bwe gaba nga tegakoze eki nga tegaliiwo ddala eri Dawa TV tusomesa ate abakola kyabasiraamu aye nosomesa ne bali bakimbuyega abakola kyabawakanya obusiraamu yes kati ebitundu bibadde bisatu 1 okufuna wuzu amazzi weegali 2 okunaaba janaba amazzi weegali 3 okukozesa tayammum oba enfuufu bwe bugebera nga amazzi tegakoze eki tegaliiwo kakwakkulizo mu bukwakkulizo tosobola kusaala okujjako ng'oli mutukuvu
oba funye bulungi kati yovuddeyo kati katuddeko kusaidiye kusaidiye seka bikula isabo kyokuva asatu 17 eryo teeka okuva asatu 17 eryo teeka Katonda ali wannabbi we Musa n'abaana be ne Aaron muganda we n'abaana baabwe katukirambule seka bulungi ewaga nti mbutufu katwagala kulaba ne kuba nabbi agamateka gabawe kati tetuli kuba pastor tuli kuba nabbi bano ba pastor bo bali eno kubuzabuza ndiga bwagamba nti kuno tewetaaga kunoonya mazzi kitegeeza nti ye akola bibye bwe kiri ne Katonda akola bye ate ng'ebye Katonda bye biri ki bye biri perfect seka lino teeka seka teeka ensonga eno ebeere serious yes abantu balebe kutulabira mu mbeera nti oba tuvoola yes bapasita bakola birala ne bayibuli esomesa birala ekyo njagala bakikwate nnyo yes bakati eno tusoma bayibuli yes kiba kitegeeza nti musumba ye tumutadde oyo tumutadde kati kumateeka so soma teeka lya Allah aliwo mbaka Muhammad sallama agambe fe abakkiriza yes we tuba tusogendere swala zaffe tufune wuzu era n'atulaga munabe ebyeni byammwe ebyungo byonna binaabe ofuna bulungi kakati ne tujja tugenze ku nabbi Musa kati nabbi Musa kubanga eri yaligambye nti Qur'ani yaabwe yaligambye ki kati tuli buwo yes Mukama n'agamba Musa nti lindako katono Mukama Katonda amwe abagala okwotinga gundi kuva 3 line ya 17 inshallah Mukama Katonda yalagira n'agamba Musa nti eryo teeka Sheikh abafunye bulungi amrun alagira n'agamba Musa nti era olikola ekinaabirwamu kya kikomo kati gamba nti binika kuba ekikomo kinabirwamu ekine entobo n'entobo yaakyo ya kikomo okunaabirangamu n'okiteeka wakati w'eweema ey'okusisinkaniramu wuliriza bagenda okusinza eweema lusinzizo kati wakati w'essinzizo eryo Katonda alagira Musa nti teekawo ekinaabirwamu okikola otya okiseemu n'okufukangamu amazzi kibeeremu amazzi pasita gagobye teweetaaga kunoonya mazzi ng'abalaata n'okubalaata oba okufuna bulungi teweetaaga kunoonya mazzi lino tteeka lya Katonda erinabbiwe teekamu amazzi ne Aloni n'abaana be banaanaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe nga bakola tti bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkaniramu banaanaabanga n'amazzi balemu kufa ofuna bulungi obutafa kitegeeza babeere batukuvu bagenda kusinza Katonda babeere batukuvu baleme kuzikirira oba ofuna bulungi kati pesa tasobola tugamba nti ye mutegeevu nnyo okusinga nabbi ono eyaweebwa etteeka lino era bwe baaliweebwa bakikola okuva 43 achamuserwa akasente ka mida kalese yagambye amida alese ye 10 tugeze ku line yokumeka okuva ana line ya 10 abakoti nga tuli kuva ana line ya 13 inshallah ne kusende zalina zachacha mukabwatyo wallahi egamba abweti kuva ana line eya 3 tulabe Musa yateeka mu nkola amulagira n'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusinkanirangamu Musa etteeka lya Katonda n'aliwulira n'ateeka wakati w'essinzizo ekinaabirwamu nga kirimu n'amazzi eno layini ejjuliriza tteeka lya Katonda anti biteeka lyajja nga bamulagira kati ateeka mu nkola n'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusinkanirangamu n'akifukamu amazzi okunaabiramu okitegeera yakikola kubanga yalagirwa akikole era n'akikola n'abaana ba Isirayiri bonna ne bajja genda mu maaso Musa ne Aloni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe nga bagenda okusinkana bwe bayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu era bwe baasembereranga ekyoto baanaabanga nga Mukama bwe yalagira Musa okiraba ali kakati atulaba wali bwolabe ebigambo bya pasta biyinza okulowooza nti bituufu nga nolaba noga nti kati ogenda bugenzi n'oyingira bugenzi teweetaaga kunoonya mazzi tugamba nti awa bantu butwa oba ofuna bulungi kati eyo katuveeyo oyo abadde Musa seeka nga tetunavaayo katono mbadde nsaba mpiseewo kano kayiseewo kubanga bayinza okugamba nti ati agambye Musa anti mbadde njagala kuleeta Yesu
ndeta Yesu kubanga wano mu Yokaana 5:45 yes bwenjagala okusoma wano oli okolete Yesu era sitiru nagendesa Yesu naye Yesu agamba ati ate mulowooza nti nze ndi baloopa eri kitange gyali abaloopa ye Musa gwe musuubira kubanga singa mukkiriza Musa nange mwandinzikiriza kubanga yampandiikako nze naye mutakkiriza Musa bye yawandiika mulikkiriza mutya ebigambo byange okiraba ekigambo ekyo kali ne Yesu akkatiriza gali amaki amateeka gattibwa kubanga Yesu abagamba bwe munabanga temukkiriza Musa nange temunzikiriza bigambo bya Yesu obofuna bulungi kati pastor gwogoberera byani kubanga bino bigambo bya Yesu lineteeka kitegeeza nti oviiri wakanga wadde omaze okunaaba omubiri gwo yes osanganga amazzi muweema ate okolinga Katonda bwe yakola atya webale nnyo yagamba webale nnyo Allahu akbar kati Yesu naye yakikola Yokaana 13 abatulaba muyinza okugamba nti kya Musa tubuuza Yesu yakikolako 13:4 ebigambo biwanvu ojja kukkirira layini ezo eziri awo Yokaana 13:4 okkirire paka 15 twagala kuyigiriza abantu Yesu n'ava ku mmere kati baba basomera Bayibuli ki tebagisoma nagisoma banoonya byabwe omusajja seeka atuula mu kisenge n'agamba bakakati ngende mbagambe ki bana biri mu Bayibuli si byagoberedde webale nnyo ate nga bamugiteeka mu nkwawa mugamba abantu bagikirize nti kyekigambo kya Katonda webale nnyo newulira Yesu gwogoberera kuba kati bidyo jja tugamba biri bya Musa kati tuli ku bya Yesu Yesu n'ava ku mmere n'ayambulamu engoye ze n'addira ekiremba ne yeesiba ekimyu n'alyoka afuka amazzi mu kibya n'atanula okunaaza abayigirizwa be ebigere n'okubasiimuuza ekiremba kye yali yeesibye awo n'ajja eri Simyoni Peetero naye n'amugamba nti Mukama wange gw'onnaaza ebigere Yesu n'addamu n'amugamba nti kyenkola nze tokimanyi ggwe kaakano naye olikitegeera oluvannyuma Peetero n'amugamba nti tonnaazenga bigere byange mirembe gyonna Yesu n'amuddamu nti bwe sikunaaze bigere tossa kimunange n'amugoba seeka bwali budde bwa kusaala Ishayi kati wakati wa magaribi ne Ishayi kubanga tulina eswala 5 mu Bayibuli bwe tuli batuze nga tusomesa ku swala Yesu yazisaala n'abayigirizwa bwe bazisaala tujja kuzireta naye eno yali budde wakati wa magaribi ne Ishayi kati bwe bamalanga okulya bamalanga okusaala magaribi nga bali emmere kati baali bakyali ku mmere obudde bw'eswala ne bukola ki ne butuuka bali eno sonayo mpaka sagamba nti eswala n'emmere bwe bituuka musooke mulye lyali terinaba kujja kati awo nga balina otuukiriza etteeka lino kati n'agamba essaawa y'okusaala ekoze eki n'akituuka ku mmere n'akwata ekiremba Bayibuli egamba kiremba obufuna bulungi n'akyesiba bw'ati n'afuka amazzi mu kibya n'atandika obbanaaza ebigere obufuna bulungi kirira Peetero kano nga nkaddamu ka statement ndekagaana Peetero n'amugamba nti bali 12 nazenga bigere byange Sekayidi bali 12 bwe yabajja bw'ati n'atuuka kuba yali asembayo eri bwe yamutuukako n'agamba tonnaaza tugenda kusaala tugenda kusinza Katonda Peetero n'agamba tonnaaza Yesu n'amugamba bwe sikunaaze tossa kimunange era n'amugoba awo tuyigamu nti atafuna wuzu tossa kimu na Yesu pastor obadde ogamba omukyala tossa kimu nani ne Yesu naawe tossa kimu nani kubanga by'amazzi gano gaali mazzi abatulaba ku Dawa TV nze ebigambo bimpeddeko kubanga mbadde sibisuubiramu naye nga wedi Dawa TV gundi dawa ya bwino abantu bano okufuulirayo bwino bagedda nti abasumba babuzizza endiga zaabwe obanga ogobya omukyala n'omugabeza amazzi kitegeeza omugoba ku Yesu ate nga gwolaga nti anga amusembeza ku ki kati ogenda kuwulira ekigambo Yesu kye yasembyayo wansi Peetero n'akomawo n'amugamba nti Mukama wange bwe yamala n'adda ne yeenenya n'akola tawuba si bigere byange byokka watuyigiriza si bigere byange byokka naye n'emikono gyange n'omutwe Yesu teweddeeyo seeka Yesu n'amugamba kye twasomye mu Qur'an kye twasomye wa Musa kati tuli wano ku Yesu Yesu n'amugamba nti anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula okunaaba ebigere byokka naye yenna nga mulongoofu nammwe muli balongoofu naye si mwenna muno bugingo mwagendera kubanga temwagala mazzi Peetero n'amazzi yali takola ki ne bugingo takola ki kubanga ye bugingo abasomera layini eri nti jangu nga bw'oli owanika buwanise mukono bw'oti amazzi teweetaaga kunoonya kubanga yamumanya anamulyamu olukwe kyeyava ayogera nti mwenna temuli balongoofu awo bwe yamala okubanaaza ebigere n'ayambala engoye ze n'atanula nate n'abagamba nti mutekedde ekyembago ze okitegeera Sekaali yababuuza
kubanga yamalizanga bonna banazize ebigere n'omutwe n'emikono n'ababuuza ati mutegedde kye mbakoze mwe mumpita muyigiriza era mukama wammwe era mwogera bulungi kubanga bwendi kale obanga nze mukama wammwe era omuyigiriza banazize ebigere era nammwe kibagwanira okunazagananga ebigere kati oli ajja kubuuza nti mwe mwenaaza ebigere kaakati ansa ye eri wano kukawaana kubanga mbawadde ekyokulabirako nammwe munaakolanga bwe mutyo nga bwe mbakoze nammwe mukolenga bwe mutyo emirembe n'emirembe. Allahu akbar kabiri. Pastor byagobye kalike mwagambye nti abasajja tebagoberera Yesu bagoberera tebena teeka lyonna bagoberera mu Bayibuli. Kakati twagala ku Dawa TV Uganda obanga oyina kyosobola okuba nti at least ogamba nga weebuuza tegeka ebibuuzo kuba bantu baseeka babayita kinaakuka babayita kinaakuka ojjanga weepika n'okolota kati bugijingo tumuwa bubaka nti abantu okubayita ng'ate obawabya mu mateeka ga Katonda ekituufu wandibadde obabulira ekituufu nti ffe tunoonya ssente kati ekyabiri akireetere ddala ekyokubiri twayogedde ku janaba olayinza okulowooza nti bo byagenda kwepiica bambale engoye zaabwe bagende sokola kagambo janaba kyeki kwe kwegatta ne mukyalawo bwe mumaliriza emikolo egyo mulina okunaaba okwetukuza obafunye bulungi so si kumaliriza gwe n'otambula butambuzi n'okumba seka mbikuli Abaleevi 15 inshallah ta'ala Abaleevi 15 16 subscribing atulaba sharing ne munno tulabenga tusobola okubanga tunyumirwa emisomo gino ate nga tuyigamu inshallah ta'ala abamu munazaako jiiko yokka begamba foko gye banaaza ne batambula era omusajja yenna bw'anaavangamu amaanyi kale anaabanga omubiri gwe gwonna mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi singa obeera nga tonaabye ng'ovudde amaanyi tetwagala kumokola gagambo omusajja bw'avangamu amaanyi anaabanga omubiri gwe bw'anaaba tanaabye agenda kubeera nga si mulongoofu paka akawungeezi kirira egamba abweti na buli kyambalo na buli ddiba omuli amaanyi kinaayozebwanga n'amazzi ne kiba ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi. Kati etteeka liri bakadde baffe abatuuka mu ddiini abazeeyi tugamba bazeeyi baffe abajungute bwakutale n'engoye tebazikozesanga bo n'engoye tebakolanga naye irimu olwokuba ti irimu yakola ki yajja kakati waliwo etteeka ekkakali singa weegatta bw'obeera ng'obadde olina olugoye lw'obaddemu si lulongoofu nawe n'okulunaza n'amazzi kirira egamba bweti era n'omukazi n'omusajja gwanaasulanga naye n'amaanyi bombi banaanaabanga amazzi okutuusa ekawungeezi. Kati muyina kunaaba n'amazzi gino emisomo lwaki tebagiteekako mu kyaki ate agoba amazzi era nagiteekayo ate kagamba bino bwabisomesa alabira ddala obusiraamu bwennyini amateeka bw'atayagala kati alabira ddala nga mbuto kati seeka waliwo segimenti endala tetugenda mmanju tugenda emmanju n'amazzi in kuntum ne Qur'an ekyogeddeko ti obanga ovuddeko eri emmanju bwe tugenda emmanju ne Bayibuli akyogerako seeka bikola Ezekieri 3:6 nako katukajjewo Ezekieri nkubewo omusumaali tudde waseeka idire tukomewo ate ne paati endala seeka bikola Ezekieri 3:25 3:25 kanoonyebwa ne Ezekieri 3:25 seeka twagala kujjawo bulimba abantu babaddawa TV Uganda teweetaaga kunoonya mazzi oyina kujja buzi n'owanika buwanisi mukono nekyo nakyo tugenda kyogerako mbowanika buwanisi mukono bwoti ye yakijjawa mbowanika buwanisi mukono bwoti ekyokubiri n'agamba nti akulwanire ngamba Yesu alwanire Kamide entalo Yesu talina buyinza bulwanira muntu ntalo nezize zamulema someraawo era ndibawa n'omutima omujja 25 era ndibamansirako amazzi Katonda agamba okwetukuza abamansirako mazzi amalungi tena amazzi nago si buli mazzi galina kubanga mazzi maki mayonjo malungi era muli babalongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi ebyammwe byonna. Empitambi seeko gitegedde empitambi ali balongoosa n'amazzi amalungi kitegeeza nti bw'ogenda emmanju mazzi ge gakujjako ki empitambi bwe togenda ku mpitambi Luganda lwa buziba naye togenda ku mpitambi bw'oba ogenze mu ttooyi n'ovaayo bucaafu najisi olina kujjejjako naki n'amazzi pasita yagagobye
Ni kati bannange gwe chichi. Ye ayinayo nyirirwa asomera abantu bonna mu Bible. Nagambye abasajja batuula mu bisenge byabwe mayumba gaabwe nagambye nkole ki nga tagenda kusinzira mu Bible. Bido na mpeye. Bible line gye balina egi. Kubanga Katonda bayagala ensi bwati n'okuwayina awayo omwana we kiriza omwana wa Katonda kurama majamba ebyo sekali kasoke nyimirize mu katudeke wasakede tukomeko kati n'okusinza mbu owanika bwanise mukono akona ko tukajewo nako tujakaza wanika bwanise mukono nga nkomyewo tudeke wasekayidi Sheikh ebigambo bitegedde obulidde bulungi Sheikh Baguma wallahi atulazi mbadde simbya mbadde sibuuliranga ko nange kati mbadde mu kirasi nga nsoma buso kati nno Allah yamanya nti omuntu asobola okuwangalira mu kifo nga tekirimu n'amazzi naga nti kozesa ettaka kozesa ettaka ne Bible ekugamba kozesa ttaka nga tolina mazzi naye nga gola akijja magezi gobo bino nti Allah abikuwa buwino bitegeera gwe tokirabanga kati Allah akyakimya omusumba alabanga abakozesa amazzi tukola bubi alabira ddala nga tukola era alabanga tukola bubi oyina okajja nti n'ettaka basobola odikozesa akambawe wano mu Yoswa 7 Yoswa 7 line ya mukaaga Yoswa 7:6 Yoswa n'ayuza engoye ze n'agwa ne yeevuunika awali essanduuku ya Mukama n'atuusa olw'eggolo ne bakadde be Isirayiri ne beesiiga enfuufu ku mitwe gyabwe ewali essanduuku ya Mukama nga tebalina mazzi ne beesiiga enfuufu ku mitwe gyabwe bw'obanga amazzi gakubuze kiriya naffe tugira kola ki beera ng'okozesa ku nfuufu fatayammamu sa'idan tayyiban oleme kubeera nakwekwasa kwonna tuteekwa kati oyo musumba yeye kennyini ne bw'abanga obaani amuyisa ow'ekitiibwa obaani asooka kweteekateeka naye wa Mukama yo tugende bugenzi tuteekemu amagezi mu bigambo bino ewa Mukama yo tugendeyo bugenzi tetunoonya mazzi kansooke nsomeko wano mu Baleevi Baleevi 11 okitegedde kasito tukuza omwoyo omwoyo tugenda bituukako tewali buzibu Baleevi 11 line yana munya yes 11 ana munya kitegereka bulungi bino lwaki temubisomesa mu kyaki abantu mubabuza abakatwegata kubani tuli ku research desk lunaku lwa Sunday banaye Sheikh Idi yali ku side eno ate Sheikh Baguma yali ku side eno eshufe ebigambo bigejjedde omusumba wali wonna mukamusindikira watali nabakubaako mu mshiyali nkabereko abera ivanyizo kwa kati ali mutenda akubetendo ne wanadira kajja kubanga akola atya kubanga ebigambo bigezze bugezi mukasera ko kuba nti ate ndiga aliziragate ku bukyamu ate ali badde abasomera ebitu ate nze batandise okonsanyusa ababera mu kyache ndawa TV bagiteekako sebo bulungi nina yankubira toloza nti njogera mu bwogezi waliwo yankubira ngamba wano mu studio Sunday eri eyaggwa naga nti obwedda mbalaba ye yakikozesa ekigambo ekigamba obwedda mbalaba wano nga mulimba abantu kitegeza nabera ku church dia mention ngera ezo obwedda ni mu church nga mbalaba nga mulimba abantu bazakusoma byawandiikibwa ye yakuyita kulimba kati mu church baberayo nga bakola ki nga balaba batulaba eri omusumba akubatiza yali ba ogenze kusinza Katonda tokeza kuteekako simu ti atolabe ku WhatsApp kati bana abantu bababuza tebalina kituufu kye babuulira ne Mukama Katonda agamba mu Baleevi 11 anamunya kubanga nze Mukama Katonda wammwe kale mwetukuzenga mubeere batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu so temwereeteranga mpitambi olw'engeri yonna kawedde mudda temwereeteranga mpitambi amakulu akutegeeza nti empitambi jejjeeko weetukuze inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin mulongoofu ayagala balo seka yongerako Baleevi era 2:14 awo wennyini awo Baleevi 2:14 yes naye nga leero bwina asusse bususi eyo 14 egamba bweti Baleevi sorry Baleevi 2:14 wagamba bwe wati na mwandu oba eyagobebwa oba aliko empitambi omwenzi abo tabawasanga naye omuwala
atamanyanga musajja owoku bantu be gwana awasanga so tavumisanga zadde lye mu bantu be kubanga nze ndi Mukama amutukuza omufunye bulungi kivayo bulungi kubanga Mukama yatutukuza kati atutukuza naki na mazzi kyekiri mu Bebulaniya 12 seka kusoma wao Bebulaniya 12 atutukuza atya mu 2 yes katusomeyo kale bino singa obisomera abantu bo mu church mbabongera okunywera atayagala banywere ndikiko bozi gobi 12 wano baba gobi bino mu bisomo baba gobi nawe 12 Bebulaniya tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde emitima gyaffe nga gimansirwako okugyamu omwoyo omubi n'emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi emitima gyaffe n'emibiri gyaffe kati ffe kyobola banga ffe tufuna wuzu nagambe nti omuntu bwe yebbika mu pipa y'amazzi aba tafunye wuzu lwaki ni eno sigwe mutima kati kitega tusoka kutukuza mitima gyaffe butumala n'emibiri kati ekyo mu Bebulaniya kyagambye 12 okulabirako nganze wesasizwa kwambala kanzu eno ngombiri bidugala of course nabwe kityo omutima kasabu kutukula gwambala ombiri omutuufu webale nnyo kati amazzi ge gatutukuza nesebo kati tosobola tugamba nti teweetaaga mazzi ebyo biveeko teweetaaga mazzi just ojabuzi n'owandika mukono bwoti oba okimazi ekyebunyisa abantu bano wallahi abantu bano Allah abalungami amina wano waliwo kyaki ate yeekola gwa kutunda amazzi bagendayo na budomola mwerimu wano mu Kampala mu kibuga nga bagendayo na budomola babaguza amazzi netayinza na kubasomesa ku mazzi ago n'abagamba nti amazzi gano mugafunise wuzu mwetukuzeeko yabaguza amazzi ga mukisa mutwale nga batwala tayinza na basomesako mazzi kyekizibu kye tuline kyetugambye nti abaddu batuula eyo mu bisenge byabwe naga nti kaakati abantu bano mbagambe ki kyekiri kyetwagambye nti bino bwabisoma endiga tezisobola kunywera yega sadda una programming aganga bayitiridde okugenda mu muzikiti kaneteyo kana akabanywereza mu kyalo kati Dawa TV ina kubabuusa tukuyita kubuusa senga waliwo yagula enkofiira z'obusira nazambaza yazitimba ku kituuti kye musumba wamaanyi nyonyonyo wano mu Kampala yazitimba ku kituuti kye era olugira bwati nga bibawaddeko byambagamba naga nti bano bonna balokose balaba wano zino enkofiira kakati mpezaawo 300 zonna nazitadaawo nabalokose katemba kakati waliwo akagambo kayogedde nga amaliriza then tudde ku kyokuwanika omukono bwakulwanire Yesu amulwanire Kamida bw'obeera ng'oli Kamida owannamaddala ng'otulaba gamba omusumba kusomera line eri mu Yokaana 5:3 gisomese Yokaana 5:3 bane mukotinge munyumira program namwe mulwane n'omulabe abo balabe bafeya bw'obeera ng'oli Kamida owaddala jangu mu muzigiti noonya seeka akusomese by'olina okusoma ebyo gamba nti akulwanire naye yennyini tasobola kwerwanira egamba bweti Yesu agamba nze siyinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira Katonda n'akulwanira tasobola nga bwe mpulira bwe nkola awulira okuva eri ani Katonda kati gwe Kamida wannaleero osuubira nti oyo gwagamba nti akulwanire tayina kyasobola kukola kuki ku bubwe naye alwana Allah byabawulidde kuva eri Katonda byakola atya era ky'oba olaba nga enjala bwe yamuluma ye nga yenjala bwe yamuluma n'alengera omuti ate omuti guno gulabika guliko ebibala n'atambula agenda agutuukeko Yesu kati singa akulwanira yandibadde teyeetaaga kutambula alagira bulagizi omuti ne gukola ki ne gujja naye agenda okutambula n'agutuuka asanga teguliiko ki teguliiko kantu seka tubikulire line eyo tubikulire Matayo 20:18 yandibadde agabugabire omuti gujje oba gubeke ebyo okumanya nga tasobola kukulwanira n'antalo yali muntu nga gulwa kuba yali nabbi obufuna bulungi nga yalina obuyinza obulwana entalo ng'ayina amaanyi ge bamugamba ekyo yandibadde asobola okukya identifyinga one yali tamanyi season ekyokubiri yalowooza bulowooza nti kulabika kuliko ki ebibala bwe yamaliriza yanyiga bunyizi n'omuti n'agukolimira
ate era ne mutarehe tetulinayo lutalo lwe yalwana teruli kati anakulwanira ati zino entalo z'abakabezaje bali Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegereka bulonyi neka tusoberera yini egamba bweti 21:18 Matayo yes awo encha bwe yali ngaddayo ku kibuga enjala n'emuluma kati omuntu alwana entalo gati akulwanire n'enjala emuluma nga gwe bwekola etya bwe muluma ndo wagagwe kamida wanalero enjala bwe kuluma naye bwe yakolanga etya bwe yamulumanga kati akulwanira kikirira n'alaba omutiini n'alengera omuti omutiini ogumu ku mabbali g'ekkubo nga guli ku mabbali g'ekkubo n'agutuukako n'atambula agutuukeko n'asanga nga tekuli kintu wabula amalagala ameere n'agugamba nti n'agamba muti gwe sobalanga bibala emirembe n'emirembe amangu ago omutiini ne guwotoka yagukolimira kakati gwe gwotaddemu obwesige bwo teyamanya sizoni ya bibala osegedde tosobola tuwudiisa kati tugamba pasita nti ebigambo bibiri nga bikuweddeko jangu ku Dawa TV ebigambo tukyayina bingi ate n'ekyokubiri ze kasembayo mako 14:12 oleete ekyokubiri n'ekyokubiri ayogera ebyayogera naye ekigambo ky'obusiraamu yakiteeko bafere bantu fera bantu bo naye kasabala bangendiga mako mmeka mako 11:12 paka 14 kati ate yeesingako ku eri 11:12 egamba bweti abwe bwaca enkya bwe balinga bavudde mu Besaniya n'alumwa enjala yali ne basahaba be nga batambula bava mu Besaniya enjala n'emuluma ku makya enjala n'emukeera abo yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako era mpozi alabako ekintu abo yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala kubanga si bye ebyali ebiro by'ettiini yali sizoni yaki bwogamba kulwanira entalo tamanyi na sizoni ya bibala inna lillahi wa inna ilaihi akulwanire talina kyagenda kukulwanira obona bulungi era bwe yamala era naawe nagukolimira agamba tewabangawo omuntu yenna akulyako ebbanga lyonna nga yali anyiga mangu akolimira ebitonde yali musaasizi yajja mu muzigiti n'afuuyisa basaba ne bagira bwe washi yakahamuza ositegeera yandibadde amusindiikiriza bwana nnyo naye yajja namugamba ati naye bwejjera tanamugamba ati naye kola obusiraamu bwo naye tonsemberanga kumpi olw'ensonga nti ekifaananyi kya kojja wange kikola ki kijja beeranga wala nekola obusiraamu bwo omusajja ayogedde ekigambo ekigamba nti kati oli mu kusaala okulongooseemu ng'agezaako okutegeeza abantu nti okusinza okwabalokole kwakuwanika buwanisi mikono segereka bulungi kwakuwanika buwanisi mikono naye tugambye nti osooka kweteekateeka tubadde tugamba nti nekyaki kifo kitukuvu yes naye ekifo ekitukuvu bayibuli ekugamba ebigambo bino tulina kukolerawo ki bikolebwa abatume 7 layini ejja kuba ya 3 mu mmeka mu 3 Mukama n'amugamba nti sumulula engato eziri mu bigere ebyo kubanga ekifo wano w'oyimiridde watukuvu ne tubuuza kyaki kifo kitukuvu oba kyaki si kifo kitukuvu owulira kato eno bayibuli yali ngezi nekozesa ekigambo nti kifo owulira kubanga ekifo kyonna kyosazeewo n'ogamba nti kino kyentongozza okusinzizaamu Katonda kibeera kitukuvu oyinza otya okuyingira n'engatto mu kifo ekitukuvu ng'ate bw'otuuka mu nnyumba y'ewuwo ennyumba eyo ogijjiramu engatto oyagala kutugamba nti ennyumba ey'ewuwo esinga essinzizo lya Mukama ekitiibwa kubanga essinzizo lya Mukama bw'otuukayo oyingira buyingizi n'agatto ennyumba ey'ewuwo ojjamu engatto kati nno waliwo yatugamba n'atugamba nti aseeka nedda gwe bino ebintu tobitegeera baali bagamba ngatto za mutima kati ate mulokole munne yamugamba nti sooka olinde nammwe mutubuza layini egambye nti sumulula engatto eziri mu bigere ebyo ogamba nti baali bagamba za mu mutima n'ezo mu mutima zirina obuguwa tumugamba nti ddamu mulokole munno bakubuuza ekirala nti n'entebe zennyini emmeeza ezo yazigoba Yesu yalisanga nga bazitaddemu mu church nazigobamu kubanga kisinzizo eri kifo kya ibada Makko 11 akbaru kabire Makko 11:15 pastor bagala mu 11:15 kiyepankiramu ya kitanudde olaba bagana buganyi kujja mu ngato n'omuntu ne janaba mpitambi
nengato n'entebe nazo ne bazigana n'emmeza awo ne batuuka e Yerusalemu n'ayingira mu yeekaalu n'asooka okugoba abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu n'avuunika emmeeza n'abawaanyisa effeeza n'entebe zonna abaali batunda amayiba genda mu maaso n'ataganya muntu kuyisa ekibya mu yeekaalu n'ayigiriza n'abagamba nti tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba yakusabirangamu amawanga gonna naye mwe mugifudde empuku y'abanyazi kasita osange entebe n'emmeeza mu ssinzizo ebigambo bya Yesu si byaffe bwe yamala okubigoba bikwataganye n'ebyabugi amugambye oleseyo 10 n'ateeka ku mmeeza eddala onalera ku lwakumeka ku lwakutaano okitegeera inna lillahi wa n'abayigira bagamba nti kino ekifo kyakusinzizangamu Katonda naye mwe mugifudde empuku y'abanyazi naye ebintu ebyo by'okuteeka mu masinzizo babijjawa Tekaidi ngokyali kwekyo. Ngokyali kwekyo. Soma Zakaria 12:12. N'abakazi yabagana okwegatta. Zakaria 12:12. Kasa bagenda musinzi. Sanga sister ali wano, brother ali wano. Yabigana. Zakaria 12:12 babweti. Yabe yabigana katuli tisija kuwanika mukono. Yes. Kati tugezaako kubikula obwongo nti bino bye bikolebwa mu kusinza. Yes. Tuli ku party kati sikuwanika bwanisi mukono bo. Egamba abweti. Era tujja kweta ani yabireeta by'okufukamira, okukaaba, okukuba enduulu, okwenywegera ani yabireeta si Yesu. Naye tugenda kumuleeta. Era awebasayidi bye tujja okuleeta. Yes. Era ensi eri kuba ebiwoobe. Yes. Buli kika kyokka, ekika ky'ennyumba ya Dawudi kyokka, ne bakazi baabwe bokka. Yes. Ekika ky'ennyumba ya Nasani kyokka, ne bakazi baabwe bokka. Kirira. Ekika ky'ennyumba ya Levi kyokka, ne bakazi baabwe bokka. Kirira. Ekika ekya Ababasameya kyokka, ne bakazi baabwe bokka. Ebika byonna ebisigalawo buli kika kyokka ne bakazi baabwe bokka. Bwe bagendanga okusinza nga beemikisinga Katonda waki mukazi wo eri nammwe eno. Kitofu. Wali wano sister agambye aliyitibwa Lydian Pretty agambye naye mutukuba empola mpola bugingo yabadde omu yekka. Abasinga lwakaleeta bugingo yekka. Abasinga pastor bangi abatagalidde ku busiraamu. Teko kitegeera. Kakati n'okwegatta tuli kukusinza kasibya kuwanika mukono. Kati ekirala. Seka n'okuyimba nako ne bakugoba mu church. Okuyimba. Kuyimba kube okuyimba. Kwenye nyini. Abatula baddawa TV musharinge tugenda kufundikira inshallah. Twagala kufundikira buno bote tubulekayo. Then tulageti bwe baba genzo okusinza bavunama oba bawanika bikono. Waya gamete wanika wanisi mukono teweta amaze kyamazi twakimaze ekyo kyawedde. Kalika point ke kalako kwa. Tulika point ka kusinza katika kapati yako. Kapati yako ketuliko. Amosi mukaga 5. Amosi mukaga 5. Egamba abweti Amosi mukaga 5. Abayimbira ennyimba ezitali mu kuddoboozi ery'ennanga abeegunjira ebintu ebivuga nga Dawudi. Kirira. Egamba abweti abanywera omwenge mu bibya. Uliriza buli lwe basoma bwe bulagamba okuyimba basoma layini eri mu 10:18 mu Zabuli ne 15 omutendereze ebyali bya Dawudi. Kakati Amosi bwajjanga Dawudi avuddewo Amosi najja mu Amosi 6:5 nagamba nti abeegunjira ebivuga ngani nga Dawudi agamba sibiwulirenga. Kitegeeza nti Dawudi yabigunjawo kusanyusa abantu nga mubadde nga muli ku kyamataali gakkirizibwa tegakkirizibwa ofuna bulungi. Kakati Dawudi ye yalaba nga abantu bakuŋŋaanya ayina obbaterawo ebiki Amosi bwe yajja kuba yaddira Dawudi mbigere naga nti Katonda antumye nti abeegunjira ebivuga nga Dawudi sibiwulirenga. Seka bikula Amosi era 5:23. Yes. Eddamu netugamba abweti nzijaako oluyogaano lw'ennyimba zo kubanga siwulire ennanga zo bwezikubibwa obulungi. Owulira naye omusango gukulukute. Okitegeera gubeera na musango gukulukuta. Omusango guli jaliya nga amazzi. Okitegeera ogwo omusango gw'ennyimba oguli teguggwa. Obufunye bulungi omusango gw'ennyimba tekola ki kakati gwe lwaki oyimba. Amosi 8:3. Amosi 8:3. Kasegimenti ako tukave kwa tugende ku kyokuwanika omukono. Awo ennyimba ez'omu yeekaalu yeekaalu zikanisa
enjimbe z'omu yeekaalu ziriba kuwogana ku lunaku olwo bw'ayogera Mukama Katonda emirambo giriba mingi emirambo gy'abayimbi ab'omu kkanisa giriba mingi baligisuula mu buli kifo nga basirise oliba otambula bwoti ng'osanga mulambo gw'abayimbi abayimba mu kkanisa. Allahu akbar kabira. Abaddu ba Allah batulaba ku Dawa TV Uganda atali musiraamu nze siraawa kito siraamuka oyinza kusiraamuka busiraamu nonya kubaseeka osiraamuke ko bigambo tubijja mu bitabo byammwe era kansomera ino eri Mutemusebo ekisooka 6:5 Bayibuli bweyogera ku kyenyimba naga nti abazimba mirambo bayinza okutugamba nti ebibiri mu ndagaano nkadde nene mu ndagaano empya egamba naye Amos 5:6 Temusebo ekisooka 5:6 naye oyo awomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu tukulaba ng'omulamu naye nga ebyawandiikibwa bikulaba Bayibuli egamba oli mayiti wano sister waffe Skyla Haila Skyla agambye nti leero nga munyiize nnyo ateeka komenti tetusobola kuzigendamu nga tunamaliza ka segment kano akabulayo Pastor Bujinga agambye mbu owanika bwanisi mukono boti n'omusaba ye abijjawa nti owanika bwanisi mukono naye ngambi embozi y'abapasa gye bayitaleta mu church kati tulete bannabbi babiri then tuleta ani yaleeta bino ebyokufukamira kukuba nduulu kuwoggana ofuna bulu tutandike ku Ibulayimu banga bw'osoma Abagalatiya 3:13 Ibulayimu yali kitaawe w'abakkiriza oba ofuna bulungi kati ye bwe yatuuka ekiseera ekyokusinza yakola atya seeka bikulawo lubereberye 17:4 egamba abweti 17 tandikira kwemu abantu balabe awo Ibulamu bwe yalinga yakamaze emyaka 99 Mukama n'alabikira Ibulamu n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo simba wakati katono Katonda yali ayogera ne Ibulayimu nga weze emyaka 99 ngamba ngenda kuwa omukisa ndikwaza nnyo netambulira mu maaso gange obeere muki obeere mutuukirivu okitegedde qala lahu rabbuhu aslim ofuna bulungi 2:3 qala aslamtu li rabbil alamin ofuna bulungi era tambulira mu maaso gange obeere mutukuvu yani osiramuke Ibulayimu yakola atya Ibulayimu n'avunnama Katonda n'ayogera naye ngali kutaka gwe lwaki ogamba nti owanika bwanisi mukono bwoti tubadde twagala okujjawo ekyo seeka yakijjawa owanika bwanisi mukono bwakituwa seeka waliwo ekirabo wano era ulindaba kakadde akakadde weekali wano nti bw'oba osinza ng'oyogera ne Katonda owanika bwanisi mukono bwoti oyo nabbi wa Katonda kati katumalize ne Yesu katumalize ne Yesu seeka bikulawo Matayo 26 paka 39 Matayo 26 egamba abweti olwa 26 paka 36 yes wagamba bwe wate awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiriva Gesumanne n'agamba abayigirizwa be nti mutuule wano ngende eri nsabe yani agenda asinze kubanga olulimi lwe bakozesanga tuli ku Yesu yennyini n'atambula hano kwe bandiyigidde yes n'atwala Peetero n'abaana ba Zebedayo bombi n'atanulwa okunakuwala n'okweraliikirira ennyo awo n'abagamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule nange n'atambulako katono n'avunnama n'asaba oba kyekuusa n'okuwanika omukono ate bw'olaba nga bifaanagana anti wano waliwo ebirala ekyo kya pasita kyetugambe nti bwakireeta kakadde wekali tibamugenda okusinda bamulaga nti awanika omukono ekyo kikyo olina kugamba yabadde akyamuserwa mitwalo seeka tulina bannabbi 18 nga baasinza Katonda nga bavunama naye obudde tetujja kubaleeta kati tulese Ibulayimu ne tuleeta Yesu seeka leeta bamalayika kubikirwa 7:10 bamalayika abali ne Katonda kumpi ne Katonda tebawanika mikono okitegeera bamalayika abali nani ne Katonda kubikulirwa 7:11 egamba tuli mu Bayibuli seeka anti bwe tunasoma Qur'ani bajagamba Qur'ani yabigambye ekyo bwogenda mu Qur'ani surati Fatih sura ya 48 aya 29 Muhammadur Rasulullah والذين مع شداد الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من عطر سجود
dhalika mathalu fi tawrati wa mathalu fi anamuna biri mwenda manyuma na agamba ate kati awo kubye side biri wala baga nti baseka njiri tebamanyi kuru ayi seka baguma ajijja mutwe awo kubye side zibiri bakole bati dhalika ne bali baga nti mutufa asajja anamuna abiri mwenda agamba awete Muhammad Rasulullah Muhammad mubaka wa Katonda sallallahu alaihi wasallam naba abali naye bamanyi abavumu ddala kubatakkiriza kyokanga basasiragana n'okulumirwagana wakati waabwe obalaba gwenga bakutama bwebawannama ku sujudu mu kusaala nga banoonya ebirungi ebiva eri Katonda ne bwokomaawo n'okusiima kwabwe n'obubonero bwabwe buli mu byenyi byabwe nga buva mu bufu bw'okuvunama kirira aya jimareyo ennyo kino kye kifaananyi kyabwe ekyawandiikibwa mu Tawurati tetugisomye ekyamateeka tubisomye wa Musa ebya Ibulayimu tubisomye ekitabo kya Nabbi Musa n'ekifaananyi kyabwe ekyawandiikibwa fil injiri ebya Yesu tubisomye ng'avunnama asinza Katonda kati gwe okwanika omukono okujjawa teka leeta bamalayika leke mu bujingo kiki tegereka bulungi bawanika bwanisi mukono mwoti okutwaliza awamu luli lubadde lubaawo lwaffe olwa bujingo kusomesa abantu bannaye ekituufu kyo kiriza eddiini ya Allah amina ne bamalayika bavunnama tebatula ku ntebe ng'okola egamba bweti musanvu 11 kubikkulirwa ne bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunnama amaaso gaabwe kutaka mu maaso g'entebe ya Katonda nga bagamba okalaba ne basinza obanka balage ntya ne basinza Katonda tekabira jakajjayo layini yagireeta giteeke wali bwati yakateke ku kamera wali ne basinza Katonda katibuza n'ebigambo byayogera byetwogera bagamba batya bagamba nga boogera nti amina omukisa subhana n'ekitiibwa rabbiyal n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda mirembe n'emirembe amina so si bibeera eri Yesu subuhun kudusun rabbul malaika warruhu Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu tugende mu comment bana budde bugenzi tugende mu comment naye nga alhamdulillah bannange kuwagira sura ntudde nkuba etonya n'enkubira wano genera kapoloti kange nesiina busobozi bukazimbamu badde nsaba buyambi busobola okunyamba tuli wano ne maama waffe jjajja waffe embeera ekituufu ya mulema abaana bagenda tewali n'omu wabadde asula baamugobye ku lubalaza ng'emulaba baamugobyewo takyalina waasula mu mbeera ey'okubeera ng'anoonya kumuyambako alina poloti ye yagigula naye eri wala kasengejje abamanyiyo ayagalamu ne weeba n'eruumu egyo emu ey'ennyumba bannange tumuyambeko buloka mabaati asobola okuba nti oleeta buloka falhamdulillah asobola okuba nga aleeta mabaati falhamdulillah ne olugi tulabe nga tuyamba ku maama waffe omubaka Muhammad sallam yagamba nti wakunu ibadallahi ikhwana tubeere abasinza Allah nga tuli baluganda maama waffe ono jjajja waffe emyaka nga gyaliko nti ekyokulya kyennyini tewali baamugobye asula wano nga emulabe wonna mu kisasi bwe kiti wasula enkuba eno ebadde etonye kakasa nti gobadde weebaka mu mbeera gye weebakamu naye nga waliyo abasula wabweru ate nga basiraamu bannaffe so tugamba bannange obuyambi bwamwe Allah sente yazigabanyizawo yagabanya sente zo n'azigabanyizamu ku baana abantu abafaanaganako bwe bati abagagga abali eyo mu nsi z'ebweru mu mbeera yonna tube nga tuyamba ku maama waffe insha Allahu taala abeere ng'asobola okuva mu myala abeere ng'asobola okubeera ng'asulako ewalungi nsaba Allah wekisa ennamba ezo eziri wansi ez'essimu tuteekeko sente tubeere nga twanguyiriza alina buloka emu 2 3 asobola okugula oluggi tukwate mangu mu bbanga etawera na wiiki tube nga maama ono tumugye waasula ate nga musiraamu munnaffe insha Allahu taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'olwebirange bannaye tuyambe maama waffe oyo maama akyali mbwetaavu kituufu amasimu kati gakubwa bagenda mugoba wali bamuzira kisajja bali abazimba amayumba agamba kati nzimbe olumu emu tugimuzimbire inshallah abeere ng'akola ki abeere ng'afuna naye okusula okulungi talina baana atakola kyali awo saba Allah amuteeremu obwangu
mukasera Sheikh tumalize nga twagala okumaliriza twagala okulaga ani yaleeta ebintu by'okukuba enduulu mu chachi kufukamira kwenywegera si Yesu kubanga tulabye nga Yesu bamalayika Ibrahimu ne bannabbi abalo balinga basinza bavunamanga ne boogera nani ne Katonda naye oli ye agambye kamida ate awanika bwanisi muki mukono kati ani yabireeta ebintu ebyo oyo Paulo seka bikula by'abatume tukagire uddala bane seka bikula by'abatume 2:37 bikula by'abatume 2:37 wagamba obwe wati olwabiri tandikira kwa 3:6 ulire yaleta ebintu byammwe ebyo egamba abwetu 3:6 bwe yayogera bwatyo Paulo n'afukamira Paulo bwe yayogera gye bali n'afukamira n'asabira wamu nabo bonna ne bakaaba nnyo bonna embekulo z'owulira ebyo nga bafukamidde kyakyeberamu abantu 3 ng'ogiyitako oyinza kulooza nti erimu abantu 100 obufuna bulungi ne bakaaba bonna ne bawoggana ne bamugwa mu bulago Paulo ne bamunywegera ebintu ebyo si bya Yesu yabireeta ebyo kufukamira kuwoggana n'ebira Katolina yaleeseewo ekiki nti abo oba ogenda okusinza wanika bwanisi muki bintu byakola byoyagala okola byoyagala wabarakallahu fikum naye ffe tukubiriza bana abalabadde aba TV Uganda tusomesa abaana mu masomero g'eddiini baleke kubeera nga Kamida kati Kamida teyasoma ddiini ne banna abamufaanana abagenda mu mbeera efaanaganako bwetyo wemba temina amasomero gasomesa baana ddiini bakadama abali ebweru abali musize ebweru bana nga mwaleka abaana e Uganda mutukozese tubeere nga tusobola bafunira amasomero agasobola osomesa abaana ki eddiini inshallah taala seka tuli mu comment Flavia Jocelyn agambye nti obusiraamu bulagira okusonyiwa obusiraamu bugamba okusonyiwa mutusonyiwe ku lwa bugingo Allah yasonyiwa nyini gwe tubali tusomesa kino ate kikwata ku Allah kubanga eno dini ya Allah alina kwetondera Allah ayi tubali tusomesa na Flavia kati oli lubadde lubaawo wabwe mtu omukulu Flavia era agambye nti leero mukisusiza nnyo alhamdulillah bale kusiima Flavia we bali kubeerako bambi kandabe wano Hamza kabira mpadde essimu nga yes ono Flavia obusiraamu bugamba okusonyiwa Hamza agamba nti ebitebisi Dawa TV wama Yesu ekitiibwa kimuddire no Lilian agamba kimuddire ng'osinza nga bwe yasinza era mukususiza nnyo ono agambye omumbejja nti Allahu Akbar kasima agamba mashallah thanks Dawa TV for opening people's eyes from those bafeere mwongeremu amaanyi mu kugiwagira banoonya kulya muteeke muteesi ssente abasomesa we bali obwongo buno ya Rabbi soballah tuwa obwongo buno amina ya Rabbi omumbejja Bushira Hamza balikowa live here from Indonesia alhamdulillah Indonesia nga musindika kasente Dawa TV eyongeremu amaanyi wama Lilian jangu mu busiraamu owomera obulamu mwana gwe Muhammad Chaze agende nga muchachi nga atukula bugingo akaliro kawulira bana bayine kujjo bana social media barabika bafere abo Skeira leero nga munyize nnyo muna Skeira tetunyize tuli ku bwe tusomesa fabaseka n'okuseka bajja muliro tubateeka mujjana mumbe jagambe ina ilahi rajiun naye matukobe mpola bugingo yabadde omu yekka sisi nawe ako kabadde tewali byonna mu bikole bijja basonyiibwa naye namutebiririya no message katugisome wakakolimira emeka sitegedde kyayogera ne giwotoka ekya Yesu agasiramu mbwa kakolimira emeka ne giwotoka byonna mu bikole bijja basonyiibwa naye okuvuula tekubali basonyiibwa okuvuula naye tusomera ine se Yesu yagenda ku mutini nagusanga nga gukoze eki teguliko biba teyamanya atenge njali muluma
tetulina kye nagukolimira nagukolimira ne gutoka teyagamba nti twakakolimira ate ffe tetuli Yesu. Allahu akbar. oli yali nabbi wa Katonda ng'asobola okusaba Katonda. Tetubadde tujjawo kyekyegamba nti akulwanire. Then Richard sijja kuswa Osama Sakibu watching from South Africa. Mwebale nnyo okubeerako. Jannati Namuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Mariam, webale nnyo Dr. Mariam Salim, webale nnyo. Sheikh Mbuzo omuntu bwagenda mu ssabo abeera avudde mu busiraamu. Totalaba avudde mu busiraamu. mutozanga butoza shahada byonna byabakoze mu dunia muno Allah abeera abisaziza. Yes. Namulinda Sophie, barakallahu fikum. Wafika barakallah. Allah accept our service and bless Amina ya Rabbi. Amin, amin. Ezo diversion fetwagala badde bingi shekhe abala bataginze ne basharinga mwebale omulimu ogwo. Mariam Salim sister webale nnyo kubeerako. Amin. Ibrahim Kavao waliwo ayagala shahada ogwo sekabira bwangamba nesi. May Allah accept. Njagala kutoola shahada bannange. Omita Dickson Mwidu. Dickson Mwidu ayagala kutoola shahada. mutoze shahada shekhi. Tafadhalu shekhi. Toza omuntu shahada. Ayogera ebigambo bino gamba nti ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gamba nti nkakasa n'omutima gwange n'enjatula n'olulimi lwange tewali asinzibwa okujjako Allah. Era n'enkakasa n'omutima gwange n'enjatula n'olulimi lwange nti Muhammadi baka wa Allah era mudduwe. Era mu kitundu w'owangaalira ogenda ku muzigiti n'obategeeza nti nze nsiramuse nabiwulidde ku Dawa TV ABCD. Ekyokubiri omuntu bw'abanga asiramuse ng'aweza emyaka 18 afuna bbaluwa ya LC emukakasa nti mutuuze mu kitundu gy'ava. Ojja n'osoma ku busiraamu si bwakuyingira buyingizi ne bikomaawo. Okusoma kwa bwerere, kulya kwa bwerere, tayiri ya bwerere, buli kimu kya bwerere. Inshallah taala. Sibule bannange. Abadde program ngali mu byuma moderator Sebirumbi Ali naye ngamba kubiriza muleta abaana nga masomero kati agaliko Sheikh Idi Sumaya Girls School yatwadde basari mujje Kawempe ku 5 Girls High School inane primary kati eri ku sides 2 bawala na balenzi. Enamba yange mujitwala yagala bakadama abali eyo muleta abaana tubasomese eddiini eri 075 75 1509 075 75 1509 kubaana abagala okusoma eddiini gwe yitoko ngambe kyomwana yagala kusoma eddiini songa nezi hostel ba Sheikh Idi bazina muteke yemmere ala muntu oli Indonesia kwata akasente ogende Sheikh Idi owa esawe ezo zigende abantu basoma eddiini abasajja abaleke tubalunaffe tubalwanyise kubanga Allah yagamba nti hal adullukum ala tijarati tunjikum min adhabil alim yaga tu'minuna billahi wa rasulihi tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum atasobola kulwana mu kkubo lya Allah nga mutima gungo ogamba nti kati nyingidde mu njiri bi amwalikum kwata sente zo ogende nti bannange simu eruwa Sheikh Idi nkutereddeko obukadde busatu abantu mbatwalire emmere mu hostel bagende bali era simu seka kanjisome eri 0 musanvu 0 5 29 25 asatu gisome mu luzungu okutuukira ddala naawe gyotuukira eddala ku site yennyini hostel naawe girabeko kyetwogerako naawe mu butuufu okakase n'amaaso go asajja bavuluga obusiraamu 0705 29 25 30 bannange tulabe nga tulwanira obusiraamu naye wonoobeere ng'onyumira program noteekako kidata kyo n'olaba gamba nti ntaddeko omutwalo seeka bagende bagula obunga kilo 3 ntaddeko emitwalo abantu muyina obusobozi naye ekkubo lya Allah abasajja bayola sente mu makyaki bamulaga ng'ali muntu muza sente kanti ezindiga zo zaakulirawo abaziguze eki bebeeyita endiga leka nze nsibulire ddala namusibula inshallah mwebale kubeerako amanya haithamu nga bulijjo Dawa TV tubeerawo buli ku Sande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nedda Jamila Nabatanzi the Queen agambye nti may Allah reward you muli basajja ba mugaso. Amina.
mu dunia then ono kago rama tubadde tumolesa gambe the difference between the church and the pastors is that they teach to let mankind understand the scriptures inti enjawulo wakati waffe nabali tumwe bazizanyo banaye sister Mariam Salim tukutumiddeko nnyo mu labyo wa Lulango Ibrahim Kabawo awe bali nnyo kubeerako tujja kukomawo se tubagala nnyo balaikinge basharinge tusikano mulundi ogudda inshallah tulabi era bapasita abo twagala kubakakaliza ddala baleke kujoga obusiraamu basomese byabo mu kyachi bafirindi gazaabwe baliko obusiraamu nabo buyimirewo ate bwe buli ku mazima abakozi abantu abali mu bitundu bya wano nankuwadde wano balabe ku njiri si njiri twatansewo secondary bagita hikima Islamic Secondary School ina idadi thanawi erina byonna inshallah twatansewo ova ku lufulaawo waliwo shero eri maaso awo wanena kuwadde wano nga wakava masana mu round wansi waliwo olufula weeryawo waliwo shero mu maaso ga shero akapande weekali day boarding byonna then boarding waliyo basari twakatandika seeka naye tujja kuziwa inshallah asooka gabe namba inshallah enamba eri 075 2 83 29 inshallah nanga yagala suma yagala high school ensangi mbawadde namba yange inshallah basaries weziri jangu twogere wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ndibubi bango byesina genda gasina sente zisasura wensula munsasire bannange munyambe sura ntudde nkubetonya nenkubira wano genira kaporoti kange nesina busobozi bukazimbamu badde nsaba buyambi busobola okunyamba tuli wano ne maama waffe jjajja waffe embeera ekituufu ya mulema abaana bagenda tewali n'omu wabadde asula baamugobye ku lubalaza ng'emulaba baamugobyewo takyalina waasula mu mbeera ey'okubeera ng'anoonya kumuyambako alina ploti ye yagigula naye eri wala kasengejje abamanyiyo ayagalamu ne weeba n'eruumu egyo emu ey'ennyumba bannange tumuyambeko bloka mabaati asobola okuba nti oleeta bloka falhamdulillah asobola okuba nga aleeta mabaati falhamdulillah ne olugi nsaba obuyambi bwammwe bannange ndi bubi bango byesiina genda gasiina sente zisasula wensula munsasire bannange munyambe sula ntudde nkubetonya nenkubira wano genira kaporoti kange nesiina busobozi bukazimbamu badde nsaba buyambi busobola okunyamba tuli wano ne maama waffe jjajja waffe embeera ekituufu ya mulema abaana bagenda tewali n'omu wabadde asula baamugobye ku lubalaza ng'emulaba baamugobyewo takyalina waasula mu mbeera ey'okubeera ng'anoonya kumuyambako alina ploti ye yagigula naye eri wala kasengejje abamanyiyo ayagalamu ne weeba n'eruumu egyo emu ey'ennyumba bannange tumuyambeko bloka mabaati asobola okuba nti oleeta bloka falhamdulillah asobola okuba nga aleeta mabaati falhamdulillah ne olugi tulabe nga tuyamba ku maama waffe omubaka Muhammad sallam yagamba nti wakunu ibadallahi ikhwana tubeere abasinza Allah nga tuli baluganda maama waffe ono jjajja waffe emyaka nga gyaliko nti ekyokulya kyegini tewali baamugobye asula wano nga emulabe wonna mu kisasibwa ekiti wasula enkuba eno ebadde etonye kakasa nti gobadde weebaka mu mbeera gye weebakamu naye nga waliyo abasula wabweru ate nga basiraamu bannaffe so tugamba bannange obuyambi bwamwe Allah sente yazigabanyizawo yagabanya sente zona azigabanyizamu kuba n'abantu abafaanaganako bwe bati abagagga abali eyo mu nsi z'ebweru mu mbeera yonna tube nga tuyamba ku maama waffe insha Allahu taala abeere ng'asobola okuva mu myala abeere ng'asobola okubeera ng'asulako ewalungi nsaba Allah wekisa ennamba ezo eziri wansi ez'essimu tuteekeko sente tubeere nga twanguyiriza alina buloka emu 2 3 asobola okugula olugi tukwatekwate mangu mu bbanga etawera na wiiki tube nga maama ono tumugye waasula ate nga musiraamu munnaffe insha Allahu taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nsaba obuyambi bwammwe bannange ndi bubi bango byesiina genda gasiina sente zisasula wensula munsasire bannange munyambe sula ntudde nkubetonya nenkubira wano genira kaporoti kange nesiina busobozi bukazimbamu badde nsaba buyambi busobola okunyamba tuli wano ne maama waffe jjajja waffe embeera ekituufu ya mulema abaana bagenda tewali n'omu wabadde asula baamugobye ku lubalaza ng'emulaba baamugobyewo takyalina waasula mu mbeera ey'okubeera ng'anoonya kumuyambako alina ploti ye yagigula naye eri wala kasengejje abamanyiyo ayagalamu ne weeba n'eruumu egyo emu ey'ennyumba bannange tumuyambeko
bloka mabati asobola okuba nti oleeta bloka falhamdulillah asobola okuba nga aleeta mabati falhamdulillah ne olugi tulabe nga tuyamba ku mama waffe omubaka Muhammad sallallahu yagamba nti wakunu ibadallahi ikhwana tubeera abasinza Allah nga tuli baluganda mama waffe ono jjajja waffe emyaka nga gyaliko nti ekyokulya kyennyini tewali bamugobye asula wano nga emulabe wonna mu kisasi bwe kiti wasula enkuba eno ebadde etonye kakasa nti gw'obadde weebaka mu mbeera gye weebaka